Frank M Gashumba. So M is Malingumu. Si Malikupu, Malingumu. Mune Malingumu. Malingomo ngavaayo adali na TV we yabadde nakola statement nti NUP kibiina kikozi kya nsimbi bakiteekawo mbu product ya NRM bakiteekawo kisuula FDC. Malingumu Malingomo asekerera linnya lya musajja nenga linnya lye byaddala Katonda muggulu linnya lye Malingumu. Poza Abanyarwanda babeerako n'empaako bagita mpaako pet names abo z'abagundi bokka batooro naye Malingumu linnya lye lyaddala lyeyo mama batuuma lyeryo lirye owaayi n'agamba atya NUP product ya NRM bagireeta esanyeewo ekibiina ky'opposition ekya FDC kyo kyakkiriziganya nti kyali kibiina kya byabufuzi era ne Bobi Wine alwana bukubirira afune ba MP side ye so that ayongera ofuna akasente k'NRM bigambo bya mukulu Gashumba. Leero wabadde kusanyuka byayogedde kamukooti nako okwegobagana n'abasajja ekisookera ddala nga sinagenda eyo yagambye atya Malingumu mbu NUP kintu kya NRM bakireeta kulwanisa FDC era Bobi Wine akola bwezingirire afune ba MP bangi kusaidia so that era asigala aninga sente okuva mu government. Wow. Opposition bwete bwe yatuuka batutunda dda. Si opposition abadde specific NUP. Anti NUP. Abadde specific. Amanyi g'abantu ate gawalala. Ekisookera ddala Frank. Nali nze nganze omuntu muwa ekitiibwa. Kati tokyakimuwa. Nali muwa ekitiibwa olw'ensonga nti ebintu byayimirirangako ng'ayogera bye bintu ffenna abasinga bye twalaba nti byali bituufu ke akaseera ke yali ng'akola ku rediyo akaboozi oba nga bakyazibwa ku rediyo akaboozi ne basajja mivule between 2011 paka aba 2015 oba 14 somewhere there yafunako ku akaseera awo bombi abo ababiri nga bwe mbannyonnyodde sawa zino bakolera Mwami Museveni. That is Frank Malingumu Gashumba wamulengera nga betwala ne Hajati Namyalo nga omugati gufuuse omugati nga ali ku musaala ng'akola omulimu gwe bayita ogwa blind operator so mukozi wa Mwami Museveni nze mu bulamu bw'ensi omuntu nga tayimirira ku bigambo bye kubeera nga abiwookinga mile ekitiibwa embeera nga mbadde nkimuweeredde wali ku bigambo byabadde ayogera nyinza okutaddamu kubanga mbimuwa so badde gamba nti omu ku bantu be nali manyi abaali abagezi ennyo mu kaseera ako naye mu nsi muno abantu bana ebiruubirirwa bya njawulo mulimu omuntu ayinza okwogera ebigambo nga alinda opportunity neddako ayitibwe mulimu n'abyogera nga abikakasa ng'asobola okuba nga ali selfless ng'asobola okuba nga asaddaka kyasaddaase Frank Gashumba mu bigambo byali asinga okuba nga ayogera nga awakanya nnyo gavumenti ya Mwami Museveni era ng'agamba taligikolera n'eramu obwa minisita talibutwala ssaawa zino nti gyali mu kuba nga akola ng'omu ku bantu basinga okuba nga yeegomba n'okwagala n'okugulumiza mu byobufuzi yali Dr. Kanukiza Besigye twalirowoozezza nti nno NUP webeera nga yakuliyetinga Mwami Museveni tewaliwo mbeera ate yali emujja ku Dr. Kanukiza Besigye eyali omutuufu so omuntu ng'oyo mu bigambo eby'olunyanyimba eby'oluzungu abeera either sign inferior oba abeera sign cerebral sign inferior oba sign cerebral y'omuntu ng'ali brainless sign infeno brainless babanga toyina magezi njagala mbisigaze mu nnimi ezo sign infeno kigambo kya Latin ne sign cerebral kigambo kya Latin the man is dim-witted waliga ebitegeeza brainless someone ngali brainless so he's dim-witted he's dunder-headed he's chimerically deluded he's obliviously empty Frank Gashumba njagala mbisigaze mu nnimi ezo kuba singa ngezako okubiteeka mu Luganda kijja kuba tekiri much worse kambirikawo nti the man probably is brainless
lwaki tutandikire wano mpola mpola kyekikuleetera okugamba nti talina magezi ngambye his brainless kankize mu luzungu brainless kisigaze ekyo kyekikuleetera okugamba nti ali brainless he's dumb headed very dumb headed yes chronically empty and oblivious bireke mu lulimi olwo olwaki nkunyonyodde Frank Gashumba owedda n'olwakaakati okiraba naye nga sinagenda mu bigambo bya Frank Gashumba ayogedde ebyo mu Lusira simanyi nnyo era saagala nnyo okukootinga religious gundi z'abantu naye mu Lusiraamu mulimu ekigambo kye bayita hadith erina omuntu waliwo omuntu gw'ojjako hadith waliwo n'atagikako gwe togikako hadith baati bakwesigirako ddala Frank Gashumba tagikako hadith tagikako lwaki kankusiigira ekifaananyi who Frank Gashumba is then gwe osalewo oba waba ayogedde ebigambo ebyo osobola okubitwala Frank Gashumba yaani Frank Gashumba essaawa zino nga he's a blind operator ow'ekibiina ekya National Resistance Movement ekibiina kye yagamba tali kiyingira n'ekiba kyetaagisa kumusaako mudumu gwa muntu tali kiyingira essaawa zino nga gyali sinza kubanga mujjako ayagala nnyo ne mukozi bambi yali abavumirira ekyennaku akagundi kange mbadde nkalesewo kakarikoda kange nze bwe nali nga mpuliriza programs ezo nga njagala okufunamu ebyokuyiga alinga nga mbikoodinga shows ezo zonna ezisinga nina recordings za Frank na recordings za Andrew Mwenda na recordings za omugenzi Tamale byamu ku bantu be nali nsinga okuwuliriza I could tap into their fountain of knowledge. So I have a lot of recordings. Nange Frank Gashumba nali muwuliriza ayina ne we yatwala laawo Katikkiro ng'awolereza Kyagulanyi n'agendako ne ku kibiina kya NUP nga yambadde beret awo wonna nga oba yali anoonya kkuba okuyingira eri kye nagambye nti waliwo abantu aboogera ebintu olumu ebikankana ng'anoonya the next big opportunity ng'agamba kankube Museveni then bampite endye ate ng'abantu abo tebalina mirimu gyankalakkalira omanyi omuntu n'obeera ng'oli musomesa bagamba alina ofisa ku industry mukwano yalina oba ngiyite company oba ngiyite movement eya Sisimuka Uganda Sisimuka Uganda nga agamba he's awakening Ugandans era bagenda eno neeno ne awakeninga era nga ndowooza nga movement eri structured obulungi ennyo nga mulimu noba ne miliyoni z'Abannayuganda mmeka kumbe obwo bonna bwali bulabbayi bufere tebyaliyo kuba essaawa zino womubuuza what happened between Sisimuka Uganda and you, where is it right now oba okitegeera nti ebyo byonna yabyogera naye ng'apima mu business ya politics mulimu abapimi ng'opima naye ng'obulamu bwa Frank Gashumba nga yagambye nti wano mu kugezaako okubanga ostrugglinga okubanga eggwanga lyo likyuka wabaawo bye weerekereza naye mu kwerekereza ebimu wabaawo ky'oyimirirako n'ogamba engeri gye nfunayo akasente kano wano kanyimirire ku ekyo nsobola okwerekereza kiri ekirala unfortunately for Frank Gashumba abadde talinawo kintu nga ogamba nti Moza alina kaliteiro shop katunda biscuit katunda ebibiriiti Gashumba womubuuza ayinza obutakakulaga nti mukaakano talina era nekibeera nga kyamuteeka mu ntata nnyingi nnyo n'abeera nga alabikidde mu cases mpitirivu ez'obufere ez'okuyita abantu kulitalaba kubayisa kulitalaba ez'okunyakula cases ezo mpitirivu eziri documented mu mawulire ga Uganda ag'amaanyi olw'ensonga nti no programu eno tugiwa ekitiibwa abatulaba batuwa ekitiibwa tetwagala kusamwa aho mbadde nsaba onzikirize nabadde nakwotinze ebintu ebyo kubuulire timeline y'obufere bwe ebadde kavalingiddwa amawulire ga Uganda gonna mufere be yafera be yabbako ssente bwe bagenda ku poliisi byaggwa bitya byali bitya cases ezo mbere nga nzireetera nga wenkwotinga nti eno Daily Monitor ennaku z'omwezi bwe ziti nti ono Observer ennaku z'omwezi bwe ziti ono gundi ennaku z'omwezi bwe ziti nga weeri enkola yange nti nze siwaayira ndi musajja alisaakinga ennyo era nkootinga nti omuntu niwaba ntwala mu kkooti n'alaba programu eno
agamba malingumu ebintu ebyo byakuwandiikibwako babikola sikalebule n'olwensonga eyo ali eyo ebyaddala alabe oba asobola okujjako mwami Frank Gashumba Adith ku bigambo byayogera ku kifaananyi ky'engendo mukusiigira nagaye mu busiraamu waliwo abantu abatajjibwako oyo tomuggyako Adith oyo okitegeera nga talina kye bayita moral authority ku mulundi ogumu tulina obuzibu obwajjirwa olw'okwagala content mu ggwanga Uganda nti ne mu mainstream television TV ze twalirowoozezza nti zisobola okusengeka ne zisengejja baani abajja ku mpewo okwogera ki bakiinako ki weetyo TV ey'ennaggulu awo yapapaapapa neereeta Frank Gashumba ku pano okwali abasajja abozzi b'obwongo omwali amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform David Mufumbiro Waiswa n'abalala abaaliko Mufumbiro n'abuuza Frank Gashumba wano ku pano oliwo ngaani kubanga nze ndi kino oliwo ngaani nga kugamba nga mu luzungu tukiyita tutya omuntu nga ali mu kifo ky'alitalina bbamu we call it a resume nga buli muntu ogamba resume ya Mufumbiro eri well documented vice president oba vice guild president you see you because ebitya mwogezi wa kibiina onofona opondo kino onogundi kino nebuza mwami Gashumba gwana oliwo ngaani mukwano gwa muhoozi we aliwo nga mukwano gwa muhoozi era NBS neswala nnyo kubanga yeemu ku ezo zengenda okukootinga wano ezawandika n'ekibaluwa ekyali ekinene ennyo nga zimugoba ku mpewo zaazo 2017 mu skando eyali ey'amaanyi ennyo eyamaliriza nga amutaddeko n'obunyogoga bino ebya passport mwana wattu omwami gwe nasoose okwogerako gwe nakubuulidde Ben Bagio Nnyombi y'omu ku ba whistleblowers abaasookera ddala okubeera nga batubuulira ku bufere bwa mwami Frank Gashumba nga bwe yali amufezeko ssente z'okugulira omuntu bodaboda yali anoonya obuyambi n'ebirala bintu biri muno ngenda kuba mbikusomera so NBS neewandiika nga skando zaali zisusse n'emwegobera ng'asusse obufere yo yennyini ate mu kumukomyawo teyawandiika kiwandiiko kimunange baali bamulanga bwebage waliwo akayimba akagamba ki bamulanga bwereere teyabba baamu teyabba bamulanga ki kakati ate NBS yatuwandiikira kibaluwa kya baamu teyakola ki teyabba nebeera ng'emuleeta era okuva ku olwo baali baluddewo okuddamu okumuzza ku programs bwezityo emu ku TV zensinga okuwa ekitiibwa mu ggwanga Uganda gye bayita National Television NTV Nation Media Television eyo abantu abali nnyo principal kyembagalako nti bagenda okukyaza omuntu nga ddala osinkinga n'ebigendererwa n'ebiruubirwabwe ne policies zaabwe yensonga lwaki baali bayise mu kadirisa nga balina omwana gwe bagenda okukyaza TikTok essaawa zino ali musagaza amaanyi nnyo naye omukyala atwala ebyempewo we yamulaba nga posita bagikoze n'akuba essimu namugamba we temukyaza asobola kubeera ku mpewo zaffe olw'ensonga image ye undermining values zaffe tesobola kubeera nga tumuteerako bantu kubeera nga abaweereza yeyo TV erina ensa eno yo epakuka bupakusi kubanga erina ebiruubirirwa byayo birala ng'ebisinga ku byo bisinkinga mu ndowooza y'abantu egamba ddala station eyo erina bannannyini baayo abali invisible abali somewhere kyova olaba nti wabeerawo propaganda wabeerawo project nga yakuba ekibiina ekya National Unity Platform abantu nga Bagashumba bagenda kuba bannyo obudde obuyitirivu ennyo bajje babeereko beboogera abantu nga ba Alex Ruswa bamunoonyeyo newabeera ali mugundi bannanga akola interview nawuliranga akoye yakanya Mountain Dew nga mutaddemu amazzi so yeyo TV eyo okigendererwa kyayo era producer wa Sheno we yampadde obuntu obwo ne buvidiyo nsooka ne mubuuza yabadde ku ki nangamba yabadde naggulu nga I don't sewunya kakati kankutwaleyokko mu timeline kuzimbidde bulungi nnyo saagala abantu bagambe ntambi ebintu byayogera asamwasamwa nze waliwo yangambye obufere bwa gundi obwa Amerika waliwo gwe yali atwala Amerika ku convoy ya Museveni era oyo yennyini omusajja gwe wawadde ennamba oyo alina muntu we gayagala mutwalo namugamba mbu alina convoy egenda okuwerekera President Museveni ejja mu Amerika sente n'azikuba
bino betwogera ayikazanya nnyo betting bino betwogera biri documented era ngenda kubuulira story emu kwemu n'omuntu wasobola okugisanga agyesomere si byange kanywemu oba yazanya nnyo sports betting kawala k'omuyindi kabet April 26 tutandikidde mabega fraud charges for obtaining money by false pretense accusation Frank Gashumba was charged with obtaining shillings 800,000 emitwalo kinana naye awedda sente zaali nnyingi omuntu otandikira eno mpola otandikira ku kinana mpola otandikira ku nkoko kale ogenda okuddamu n'okubamu ekifaananyi emabega nga bwe baabaana newabeera nga baali waka sukaali kubba sukaali bifi mu ntamu obubbi butandika buto bugenda bukula 28 yatwalayo ekinana mu bukwesi wano ng'ani yali amuvunaana yazijja ku mwami yali amanyiddwa nga Abudu Sali bambi basali balabye bonna Abudu Sali ngayagala muyingiza kibiina ky'abavandimwe nga kinajja tukyali 28 era nga yabikola ne Ishaka Ddungu Muweesi gwe bapalapalanya naye era nga bamugamba bagenda kumusa ekiwalingira Kalogo Book okugimuwa wabula ne balemererwa okugiderivalinga nga bamaze okuba nga basasula emitwalo 8 ne bayitamu buyisi kyetuyita abaafuuka musu gw'ekanyanya bwe batyo akwatibwa era n'apiyaringa eri Buganda Road Court wabula n'abyegaana ebyekinana nti bannaye bampayira bannampako wadde ekikuminzo gwe mulaba wallahi billahi tallahi kenzala ke kafa ayagala okumanya amawulire ago gali mu lupapula olwa New Vision olwafuluma ng'ennaku z'omwezi 27 April 28 tugenda otuvuddewo February 2011 conviction for conspiracy to defraud DFCU Bank bino si byange gwandaba oba mpuliriza ne mali ngumu munnange ononsaasira tugaba n'erinnya n'ebyo bino New Vision era byawandiika sako ne Daily Monitor public nakwanza nze ndi Frank ng'erinnya lyange Frank njogera mazima nze era ngenda kumujjako erinnya Frank muwe erinnya eddala nga Petero kakati Daily Monitor ne New Vision bawandiika omwezi ogwa February nga bawandiika ku story gye bagamba conviction for conspiracy to defraud DFCU Bank accusation Malingumu was convicted of conspiring to defraud DFCU Bank of shillings 178 million 178 yali agala kubanga azifera banka yatubambi yajja okola business wano kuba mu ggwanga erya Kenya DFCU yagala kubeera nga ababbako ssente. He along with co-accused Julian Katabalwa and Barbara Nyakarima leero yakyusa bakola nabo presented 28 yabaleka presented 14 non-existent taxi numbers. Yaleta numbers eza taxi zile basasulira ku 14 nga teziriyo nga za mizimu claiming they were from the National Social Security Fund and Uganda Revenue Authority. Owulira obugezigezi watyo akwatibwa era bamufayininga miliyoni 1. He later claimed an appeal at the High Court. Naga abanangera aba DFCU bampayiriza bamulango obwemage banango obwemage Franka wattu ebyo no biri mu Daily Monitor ne New Vision mwezi gwali gwa 2011 tewaita kaseera era mu mwaka wa 2011 ng'October 3 arrest for attempted fraud of Turkish company nandi wali bado unyamba ko ngoli vijejeni bamukwarako nga ayagala kuba batakati ulira wano jagala bere ngovunulira abantu afatamanyi luzungu vandi mwajja kunyingira bino kati bino biri mu Daily Monitor bamukwata nga yali ayagala kufera batakishi company we ulirire wano Gashumba was arrested for allegedly attempting to defraud EYG Group Limited, a Turkish company dealing in fire tenders of $28 million. Yali ayagala kubba kati bakola ku miliro. Ze billioni 7 eza Uganda. Kati office gundi z'abataki yazije waje.
He and 3 others were accused of impersonating Dr. Stephen Kagoda, the permanent secretary of the Ministry of Internal Affairs, forging government documents. Kyomukulu ono oba yakolera kodo ku nasi nasi baforginga buli kimu akuwa ne signature y'omukulembeze omukulu ya impersonating ddala yali permanent secretary Dr. Stephen Kagoda yali permanent secretary of Ministry of Internal Affairs era n'aforginga government documents and obtaining money by pretense one forgery and theft mu bukujjukujju okweyita kyatali. Group y'abatake bano mbu yasindika email ng'ennaku z'omwezi 9 Agusto 2011 ng'erikwestinga fire tenders 58 era n'esaba Turkish dealers bano obukadde 3,000 eza $, for just company registration and additional bidding fees. Ikaba creating wali company kyabe EYG group. Bagenda registeringa bano. Ate nga nawo company tedi. 3,000. Kimusoka musindika 3,000 registering. Sente z'omusiro omugezi yali. Basajja batu bambi baba feda. Babalimba nti ono yekagoda. Bawulira ke engombo sente z'omusiro omugezi yali. Bano bo bali bagezi. Gashumba bwatyo was arrested n'akwatibwa nga lumu. Lwalina lwa 6 2011 and detained at CPS Kampala. The case files were to be submitted to the resident state attorney for advice, but no further outcome was reported. Obyo bya Uganda obimanyi. Pastor giraba oti ne boti ngobulukuka. Awo tuvuddeyo tugeze mu 2013. Investigation for impersonation and fraud. Yefula omuntu omulala. Nga olwo Directorate of Criminal Investigations wenyini yeri mu kumunoonyerezaako yennyini Malingomu for allegedly impersonating the permanent secretary of the Ministry of Defence. Yali yefuddeko Ministry of Defence. Jukira wali abatake abajiridde wali mu permanent secretary wa Ministry of Internal Affairs. Eno wano nga wayisayo emyaka 2 Ministry of Defence era nga impersonating a permanent secretary. Ekirungi yamiti yali kuba minister ngadda kuba n'abawandisi permanent secretary ababeezi babuze offices ezo. Era nga kyali kubatake ulira wano impersonating the permanent secretary of the Ministry of Defence and defrauding Turkish investors of millions of shillings. Yani bagamba this may relate to the 2011 case but specifics were not clarified. Biri mu the observer w'ennaku z'omwezi nga October 2013 yali observer. Wakati wa October 3 paka 3 mu 2017 wana abantu bannayuganda abasinga we bategeerera kubanga bino byonna byayitanga eyo. Kakati wano Gashumba Malingomu was arrested yakwatibwa by the Chief Tenancy of Military Intelligence CMI for story nawe jogere vunula wano wajo wagirabako nene ya passport tukole bamujjamu engatto tukole acha ajja kutuvuma sijja musobola tukole ka kuvuma ajja kuvuma mu luzungu n'oluganda nze manyi nimi nga 8 ate onasobola Malingomu anti osobola okulwanisa n'okuvuma facts omuntu akuvuma 10 gwe ng'okubawo olupapula sijja kusobola Malingomu tosobola kulwanisa facts kale kambyekolere weekolere. Gashumba Malingomu was arrested by the CMI for allegedly impersonating Ministry of Defence officials era naddamu bannange yali ayagala ebitiibwa to defraud an investor under the cover of a company called Flagship Group. naye alina zi kampani ze mwakubira abazezzerebe. The group yayita invited investors to Golden Tulip area hotel in Nakasero for a deal to supply UPDF with military trucks. Ngenda kujiwa ebimotoka by'amagi ebinatuyambako. Malingomu was also accused of possessing narcotic drugs, that is cocaine and marijuana. Biragaragara omuli cocaine n'enjaga. Multiple passports were with different names nga Gashumba Franco Malingomu and Senyondo Franco Disans and forging stamps and documents from South Sudanese government ministries and Stanbic Bank. Byali mu case eyo tebinaggwa nno.
He was further accused of blackmailing individuals by pretending to conduct investigations for the Inspector General of Government. Yayagala nnyo okukola mu gavumenti bambi. Ekirooto kye kyatuukirira. Lwaki basaba mulimu omulundi gumu? Maama bamala kuwa gye emirimu mulimu egitasabibwa nga bakuwa buwi. Ebyava mu ebyo. Was arrested yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 October 2017 ku headquarters kiki mu Luganda headquarters. Ekitebe ekikulu ekya CMI in Mbuya while attempting to secure his brother Innocent Kasumba. Kasumba ziririzi. Era agenzeyo okujeyo muganda we Kasumba. Nyamugamba ate gwe ujogwe twetaaga kweno case nyamusigaza. Kasumba bali bamukutte ennaku z'omwezi 28 October 2017 era we batyo ne bagenda mu offices za Gashumba. Ne bali basangayo ebipapula ebyo documents ebyo ne drugs ezo. So ebyo ebyaggweeraawo musajja watu n'abeerayo ne badismissing omusango ng'ennaku z'omwezi 7 November 2019 ng'amaze okwapiyalinga mu court emirundi 23. Bino genda okebere Chimp Reports, okebere Kampala Press, okebere PML Daily, Nairobi Post, The Observer ne Eagle Online. Bonna bakavalinga ensonga ez'omukulu oyo. So yoyo omukulu akyazibwa entakera okubanga abako byawa. So nkuwadde his recurring themes ezijjudde obufere, ezijjudde obulyako obulabbayi, okuyisa abantu ku maaso n'okweyita kyatali, okubeera nga afera abasigansimbi abaawa ne waka sako n'ab'ebweru w'eggwanga. Kati bitanka yali agenda bijja nange. Kati yoyo kati nziramu nkubuuza ekibuuzo kiri. Omuntu bw'atyo nga nkusomedde profile ye okyamuggyako hadithi nga alina kyayogedde. Now wetugenda mu mata yennyini, let us give him a benefit of the doubt nti ebyo ebyogera byonna baali bamusojja gundi bamusojja busojji bamuwaayiriza bamulimirira empindi ku mabega kubanga munnange nze entambi waabwe gye ssaali mpimutusaako omukyamu nno yabikola. Kale kangambye bunaye teyabikola era musajja mutuukirivu nnyo nnyini ddala. Waliwo just abaali bakoza banne abaali bamulwana. Katukitwalire eyo buli muntu mu nsi obuwa benefit of doubt. Kakati badde nkuzizzaayo ko wali nti Gashumba loyalty ye yali ku FDC. Essaawa zino lwaki ali mu NRM? Kuba statement yeegamba NUP bagicreating okubanga ejjawo FDC. Era it is a creation of NRM. Gashumba wabeera nga mu bigambo bye yali ayatula emabega yali ku Dr. Kanokiza Besigye yali ku FDC. Essaawa zino twali tumulaba nga either ali ku FDC najja nankumbi oba either ng'ali ku Katonga. Kuba muno ebosi babi be batuufu NUP katugambe yombi era bagicreatinga bucreatings. Kakati ekyo obeera okimaze tulina okuddayo okukka emabega okubuulira abantu. Bobi Wine we yakyazibwa TV y'ennaggulu saagala nagimenya manya ayanta masaba naye abakozi ba bosi balinako buzibu. Omukozi yabuuza in fact teyali eyo yali NTV bamubuuza ekibuuzo nti waliwo ebyogerwa nti Mwami Museveni yakukola yakucreatinga oba yabakolamu aba National Unity Platform. Kyagulanyi yali musajja mugezi nnyo n'abuuza ekibuuzo ekiri logical ky'enjagala okubuuza Mwami Gashumba. Bw'abeera nga Mwami Museveni yakeera enkya n'acreatinga ekibiina kya National Unity Platform kijje kimuggyireko Dr. Kanokiza Besigye. Bobi Wine mu bigambo bye nange nkiddamu lwaki Mwami Museveni taleka Kyagulanyi n'akola omulimu gwe. Anti omulimu mubaamu ebisoomooza balina muyisa mu bisoomooza. Kakati ekibuuzo ekyo buna ekyabalema okuba nga baddamu. Wabeera nga yakeera n'acreatinga ekibiina kya National Unity Platform n'acreatinga ne Bobi Wine oyo. Tulabe essaawa zino lwaki ate ye muntu omu Mwami Museveni yacreatinga ekyo ali mu kubeera nga ku ssente y'omuwi w'omusolo ataddewo ssente empitirivu nnyo nnyini ddala at the expense of services yali wadde bannayuganda okubeera nga ate ekibiina kya NUP kivaawo. Kiyacreatinga
oba yakicreating ne kimanya kimulemerera ne bawaganyala kati obeera nga bawaganyala then ebigambo bya malingumu biba tebirina makulu nenze mbadde nkuzaawo nti biologic ng'olina obwongo ng'otegeera ng'otoola mwami Gashumba, why would you utter a statement like that nenkubuuza lwaki oba nga yaba creating lwaki ataakola bino oba kitegeera so biba tebigatta nti omuntu oyogera statement bw'otyo n'omuntu abadde akuwamu akatiibwa akatono n'obwongo nti nootoola you expose yourself oba wemaze okuexpose nga totegeera oba kitegeera tugende mpola Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okujja kwe tulina okuba nga tukubuulira abantu nti yajja nga ensi emaze okuba nga emulaba nga akyali muyimbi ng'ebimu ku bintu byasinga okuba nga ayimbako bye bintu ebyali bisoomooza bannayuganda ennyimba azikubye empitirivu nnyo bayazikuba mpitirivu ennyo ennyimba ezaali zoogera ku social injustices eziri mu ggwanga Uganda era ng'akoolinga fo governance eyina okubeera nga ennungi Kyagulanyi no bw'atyo tabeera creation ya muntu but ye creating okuva eno ku mirandira nga ajja ayambuka akaseera we kaatuuka 2017 ng'asobola okubeera nga he offers himself okubeera nga aservinga leadership eri bannayuganda we yajja mu kaseera ako bannayuganda bonna ng'ovudde ku Kyaddondo East yali agenda okuba nga akulembera but ne bannayuganda mu bitundu ebirala baali bassa kimu nti nno walwa nawo dda kyemeza aze yeemerereza okuva mu nnyimba ze okuva mu art we okuva mu activism ye project ya 2015 we yajja eyatubonga naawe yakukumba project yakukumba buli kibayita cream de la cream ow'abayimbi ba Uganda mu kaseera ako ndowooza ng'oggyeko abatono omwali Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era we yajja to offer himself to serve Ugandans ku kifo ky'Ekyaddondo mu by-election nga bamaze n'okuba nga bamumma kaadi mu bibiina ebyaliwo FDC DP nagira ku kibiina independent nti ebibiina byalina amaanyi mu kalulu akaali kaakagwa aka 2016 mu bitundu bya Kampala mu bitundu bya Wakiso mu bitundu by'e Mukono Ntebe n'ebya Buganda ebisinga bagamba nga slogan yalinga emu buli awali ekisumuluzo tiikinga buli ewali enkumbi tiikinga kati ekisumuluzo kyali ky'amaanyi nnyo nti campaign eyatubonga naawe wejja abayimbi bonna abagenda mu tubonga naawe bafesinga backlash nga FDC etandiseewo enkola ya defiance eyatubaboole era abayimbi bonna bafuna okusoomozebwa kwali kw'amaanyi nnyo amaanyi gaabwe ne bagapima ne gakkakkanira ddala paka abasinga we baapologizinga abaali balina egguma ba good life bakirako concert yali awo Mukono ne bayimbira obutebe obukalu we baakomawo after 2 days ne beetonda nkulaga amaanyi aga FDC ge yalina yo FDC yali amaanyi bannange kati wetugenda mu by-election 2016 wetugenda mu by-election ya Apollo Kantinti era FDC yali ekyalina amaanyi ago nenjagala okukulaga nti Kyagulanyi agira ku independent nawangula amaanyi ga FDC nawangula ne state machinery ya NRM yali erese mwami ki Sebalu waliwo mwami gwe yali erese kati nga yogedde okubanga olwana naye na winninga with a landslide victory yawangulira ku bitundu byali 79 ku buli 100 balona balekera 21 bagabane nkulaga nti bannayuganda baamwesiga ne bamuwa akalulu ako oba bannakyaddondo bamuwa with of course the support of abantu abatalina bakyaddondo nga bamuwera ku individual merit kubanga bye yali akozeeko emabega baali babiraba nekitegeeza ki ekyo nti omusajja azze yeemeza bannayuganda si basiru mwami Gashumba nabira nga bamulaba era kuva eri ng'omuwulira tugambire ku Jennifer naziyimba time bomb webale nnyo naawe 2017 amala okubeera nga awangudde by-election ye yawangudde defeating Apollo Kantinti n'agenda mu parliament wagenda mu parliament Kyagulanyi n'atandika okufuna of course yayambibwako nti kyali buildings eno wansi kyali kyamuwadda national appeal nga buli munnayuganda gyali yonna erinnya artist Bobi Wine as an artist akola ki alimanyi wagenda mu parliament awo nakola ebyanaggwano ebyali ebiyitirivu ennyo tujjukira bulungi nnyo ku campaign ya OTT
ojjukira bulungi nnyo yakwata ba Dani Magic nakwata ba Salvador nakwata ba Joero Senyonyi nakwata ba Epas nakwata ba Raymond Mujuni nakwata ono DJ yani Devi ne bakirira downtown yawo kulwanisa OTT ne twekwata tuti akajege sebo polisi yagana okunkwata nani njagala bankwata ndeka afande ngakwata deka bara kubanda limuto nnyo Kyagulanyi nakkirira awo era wayita katono nnyo OTT ngakola ki babijjawo nebyononera ddala Facebook yes nitugenda mu kaseera ka by elections endala tugenda mu yejjinja ya Paulo Mwiru tugenda mu ye Bugiri musajja wa yali musajja wa kati simanyi kyabera musajja wattu Asumani basalirwa nagenda Arua Kasiano Wadri ezo naberanga delivering victories as a social mobilizer yayina national appeal nga buli wagenda mu election agikukumba paka yagenda mu Yarua nga balaba amanyi gabasuseeko balabanga amanyi gabasuseeko yeyo attempt kiwalaba gye bali bagala okubanga bamukube sasa nga kuba driver we Yasini Kauma naawonerawo yamusaako emisango gy'okumusanganya amamundu mu sealing essaawa zino tutumanyi na lwaki bagi dropping nga bali balina obujulizi Mwai Museveni yavireyo n'agamba Bobi Wine yayagala kuba tingatinga ye nkulaga amanyi nga Robert Kyagulanyi Center in phases and timeline okulaga ti mu kaseera ako konna emisango gikomawa oba kutagibajuweddeyo anti munaye nkugamba eki kakati awo Kyagulanyi nabeeranga olwava Arua bamusibye we bakwata ne bamusiba kwe kwava amaanyi amasannyalaze amayitirivu ennyo agayakira eggwanga Uganda East Africa n'ensi okutwaliza awamu nga buli omu w'omusanga ng'akozesa handles free Bobi Wine kakati ago amaanyi we gakola ki we gajjira kakati awo wona yagala nze ombuulirewoko NRM we creating Kyagulanyi nze nkubidde circumstances ezo zonna nga ziri ku individual merit ye bambi jjajja wange ayagala nnyo Kyagulanyi kankubuuzeeyo mwana wattu mu kalulu akawedde aka 2021 Mwai Museveni ya creating Kyagulanyi oyo ajje wano mu Buganda unprecedented ne FDC kyetaakola okubeera nga NRM babaka be yasimbawo bonna yayisaako baali basatu omwali the old guards abagenda Bakibule n'abakooba empigi ewa Hildaman ani omukyalo oli Ameria kyambadde wane wa Kisoowa LC5 omukyala ono ne yagaba ne Rosemary Senni kyokka yali agaba bambi ebyalaani bamunaanika ono mwami nannyini ssomero lino eryafirako omwana Muyingo Jesse Muyingo n'ebitundu ebirala biyitirivu tibangambe Muyingo tagenda kudda yaganye tagenda kudda kakati awo yakowa sente z'abalonzi Mwami Museveni nga yakuriyetinga ono ajja defeating ababaka b'okugundize aba defeating NUP eberenga yeyinawo Mwami Museveni ayinza okubanga yakyagala bw'atyo Mwami Gashumba tukozese ku bwongo Mwami Gashumba bagamba amagezi ntakke oba togalina ogenda wa munno anti omuntu waba ayogedde statements singeezo ne mu countering with this kiba kitegeeza omwami oyo abaako ekitali kituufu either ng'alina kukakibwa kulowooza ng'olina mukwata omuntu oba n'ogunyiga lowooza think before you talk bino biki oba okitegeera so n'olw'ensonga eyo omulimu mwami Frank Gashumba gwakola omukulu ekirungi gwamaze ne gutegeerekekwa bagamba nti Sajjabbi obali nanyini kigaji konkome B nanyini kigaji ti konkome B omukyalo wa ONC chairman madam Ajati Namyalo at least twafunyemuko tugamba nti olwo tumutegedde bulyo twebuuza Frank Gashumba akola ki akola ddi sente azijjawa alina office mu industrial area batunda ki oba atunda service ki alina office kumpi ne Taylors baba so yoyo nti bamaze omu exposinga tutegera omulimu gwakola nti mu government ba mu state okugenda maaso mubera mu projects ngezo nti ono blind operator oshitegedde so the guy is a blind operator era nagamba abantu weeks bills emabega nemuganze sewu ne bagamba nze sewunya era ne mbabulya ne stations esimu kubanga ziba chazi era sewunyiza kubachanga abyogeredde awo so a blind operator asasulwa omulimu okubeera nga akakkanya bagala okubeera nga bagala okuvuganya Mwami Museveni babayogedde statements ngezo
seewuunya naye kye mbasinga okubanga neewuunya wabanga NRM ya NUP wabanga NUP ya NRM ate kati gwe Gashumba ofaaki lwaki obeera ogirwana nga yammwe tukozesa ku bwongo Gashumba eba yammwe ate kati okuba yakyeyammwe lwaki okuba ekikyo so all that is contradictory bayogera bicontradictinga balina kubeera nga bakozesa kintu kirala nnyo nagambye abantu olunaku lwabadde ndowooza lwakusatu nabadde ne sayima oyo ne mbagamba tosobola kubanga okwata pain killer nga Panadol oba aspirin ojuwe Daudi Mugema alina kansa mu kugulu olowooze nti nno egenda mukolera oba okitegeera kiki mba ntegeezaawo nti sente eziri mu kumalirwa nga bawa Gashumba ba blind operators ne bannaabwe abalala saawa eno ekiri mu music industry abasinga babajjayo ddala bakolera omulimu gwe gumu ba blind operators nabo bali awo mu media abajjayo be bajjayo all that money that is being wasted. How about sente ez'omwe w'omusolo ezaffe tezibeera transferred mu service delivery namukasa singa mwami Museveni wa gavumenti eno ebeera ekoledde bannayuganda n'ogenda ku nguudo nga nkole bulungi n'ogenda mu malwaliro ng'eddagala gyeriri n'ogenda mu masomero nga abasomesa basasula bulungi sente zaabwe n'ogenda mu malwaliro nga basasula bulungi n'ogenda mu public service yonna nga abantu basasula bulungi ne service zituuka ku munnayuganda ku sente gy'asasula olowooza wali badde wali mabega Wakyagulanyi tewali ati buli kimu oba okifunira nga tukirina ate ensonga ebeeza abantu emabega w'omuntu abeerako oba Kyagulanyi ssaawa zino nga yaliko wali Dr. Kanokiza Besigye wali Sebaggala Nassa wali omugenzi Paulo Kabanga Ssemwogerere tebabeera muno baagala nnyo abantu bano ng'abantu babeera mabega waabwe olw'ensonga ideology zaabwe n'ensonga ze boogerako bantu bangi nnyo Bobi Wine we yali ng'akyali muyimbi nga bamu ku bo bali mu ggagameero tebamwagala okuba rival eyo eriwo naye we yajja mu leadership ate bantu bangi nnyo n'abali batamwagala nga artist abayimirira emabega we abali emabega we awo njogera ku Taafu banne yali tamwagala naye kati bayitirivu laba ono omwami mukwano gwange Itongwa ali e Kenya yeekolera yeekolera ali musajja wa gundi wabebe kulu nnyo ne gundi luli yamukolera akalango Ndawusi oba n'abalala bayitirivu nnyo nti tebaagala Bobi Wine nga muntu bali ku nsonga era omuntu abeera akulembeza ensonga ezo bajja kumuwa amatu bajja kumuwa emitima gyabwe era omuntu singa azivaako niwabeera Bobi Wine ng'avudde ku nsonga tuba tujja funa omulala ajja kujjawo era Bobi Wine tebajja kumutreatinga ng'onu kuba aba aseeredde ku nsonga naye kenyini yakyogera kasava ku lugendo Bobi Wine yagamba nange kenyini singa mba ku lugendo ne nfuuka kaasa bannaye mukube ku mutebusi. So people don't love Bobi Wine just because of Bobi. Waliwo kale bamwagala ng'omuntu but millions ana mu omwenda eziri mu Uganda nga ezisinga tulivinga mu absolute poverty bitundu nga 7 nabadde mpa abantu statistics esaba zino eza urban unemployment and poverty mu bibuga bino betuli mu urban centers vis-a-vis bano baghetto children abazini abira nga bakuba abantu mbagamba tebakuba abantu muno because bagala mu M7 but olwensonga nti ababezeza nnyo mu bwavu they are desperate even okufuna nusu olukumi okubako kibazo eri omumwa yena nakibawa bajja genda yamufuuyira omulere not because bamwagala but because they are desperate. I know. Yes, so n'olwensonga eyo Mr. Malingomo Frank Gashumba era I repeat if is not a sign inferno uyo muntu abeera witless he is a sign cerebral brainless simuzaako ngalo bannange nga tetunava ku Gashumba bw'oyogedde statement ya Bobi Wine eyagamba nti naye bw'anaava ku mugendo n'afuuka kaasa nga bamukuba na statement yagamba mbuye tagendera ku bigambo bya social media Nyanzi bamuli bubi musimaye kino n'agamba nze sigendera nnyo ku social media ekendeeremu bafuuti soja emimwa giyitiridde social media kendeeze ku bigambo social media ebaako byeyamba mu nkyukakyuka tisaba zino tize tool eri mu kubanga ekozesebwa because it amplifies voices z'abantu abayitirivu abatalifunye mukisa mu setup eri emabega where traditional media yali ekutte akati they could regulate ani ayogera ani atayogera kiki bayinza ozibiikiriza ku mulembe gwa social media
Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini nnyini era yatukkiriza n'atugamba nti tujjumbire nnyo okukozesa amasimu gaffe gano mu kye bayita citizen journalism oyo tubeere ne citizenary responsibility tukozese amasimu ago so muli nkimanyi era kimanyi bulungi ennyo omugaso gwa social media weeguli naddala ku struggle nga weegenda mu maaso nti abantu bafuna obudde mu amplify their voices ku bibaluma eddoboozi lyabwe ne likauntinga era ku mulundi guno ne ku situation ya mukulu we Chairman Nyanzi ekirungi kya byonna nti yekenyini namuwulidde n'agamba nti yataddewo okunoonyereza internally okunoonyereza ku nsonga ezoogerwa ku mukulu we nga mulimu ko n'ensonga endala eya FVV okkaka FVV wagiwuliddeko FVV kati ng'erinnya lyafuuse asaba wagiwuliddeko so mulimu ensonga nyingi asaba Nyanzi oba nedda si ye kweyo ensonga but mulimu n'abalala so mulimu keesi eyo mulimu n'endala ya asaba okitegeera so biri mu kubanga binoonyezebwako newe ndabiwulidde mbu Luswena ali awo so katusuubire bano abakulu beegulumiza katusuubire omukulu ye tamanyi oyagala kaadi era nagamba ku namba 2 ogunaba gubasinze they be held accountable so katusabe era katuleke process eyo ebeere ng'egenda mu maaso bannaye nga tuvuddeyo eyo alliance ezinga zisusse nnyo Mugisha Muntu Grigori bano abapapu aba anti sajja yange nali mwagala nnyo nange nali mwagala ati era nkyamwagala beegase n'aba PPF nezina alliance lwaki tezikola tuze tulaba za alliance ez'enjawulo naye zituuka ne zifeiringa ne beegatta ne bagamba tugenda leeta president omu ogenda olaba akalulu kasemberedde FDC neleeta DP neleeta aba independent ne bajja nopo ejja kuleeta okwegatta ku neno bakwogerako mu bwogezi kati ye Mugisha Muntu alaba atya yafunye atya ekirowoozo okwegatta ku PPF alowooza PPF n'alliance ye ya anti binaakola mu kaseera ak'okufunza omulabe wammwe mulina okukola buli kimu ekiyinza okusoboka n'ekitaasoboke mugezaako buli kimu ekisookera ddala I believe in alliances era zizze zibeerawo mu nsi ez'enjawulo mpitirivu kubanga obadde ogoberera obululu obusinga akalulu ke Kenya akaggwa alliances weziri ogenda mu nsi za Bulaaya ate kyo kikyasuukira ddala kubanga ebyobufuzi batugamba nti you cannot have a permanent friend neither a permanent enemy. You cannot be at the extreme. Tasabana mukwano gwange nnyo waluberera oba mulabe wo oluberera mutuka ne mukanya byebyobufuzi byemubera nnyo kwa ideology temubera ku biri personal grudges mu holding onzebo ba mulabe wange mukwano mu yofuzi teri ebyo byofuzi teri ebyo byabufuzi kuba nina balabe bange bano ku mutima ne bwafa you cannot move from one ne bwalifandi gabbiya nenywaye ya bbiya. You cannot move from one extreme end of politics to the other. You have to find compromised grounds. Musere ebisinga kubanga ne wola bamayi Museveni mu kujja mu 86 abantu be yajja nabo bali mu kukwata emmundu bonna. Grigori Mugisha Muntu mu bigambo byagamba nti kimu ku kyamu joining so genda mu nsiko kubanga alwanira ko mayi Museveni. Ensonga y'okukyusa eggwanga Uganda fundamentally kubanga bote yali agizenete yamanya kati sijina kutuka ekisa atenga yalina okubanga alwanisa mayi Museveni. Kubanga yatuuka n'avaayo najja ne yegatta ku Dr. Kanokiza Besigye yali afuddeyo mu 99 okukola reform agenda as a platform okubanga join avuganya mayi Museveni mu kalulu ka 20 Bamugisha Muntu baavaayo Augustine Ruzindana baavaayo ono Mugenzi Kazola yavaayo bayitirivu bakanyeyihamba bali bamaze okubanga badraftinga constitution Mwami Frederick Sempe bayitirivu abaavaayo ne bagenda mu ewalala. So politics bwatyo obeera n'omuntu leero nkya nova ku mulamwa ye nadda wano oba n'akomawo ateewo wekityo tubeera nga abali mu mupiira nti omusajja waleero obeera mu Arsenal Robin Van Persie nkya n'ogenda mu barivals bwa Man United mu 2012 awo weewatyo so kyekyo kisookera ddala wabula tuyinza osooka ne tubamu kaakatambi emabegako kiki ekyali kyajja Grigori Mugisha Muntu mu FDC mu 2017 kubanga memorandum of understanding was between okulokusatu and ekibiina kye who is the president general ne PFF ekyakaweebwa certificate ekya registeringibwa ekya Besigye nga 001 wakyo Ssabaze nali Bukomera Eriyasukwago 002 Ssemujjo Nganda 003 kiyimiridde ku bantu basatu abo
abalala tebali as powerful and as significant nga bano. Then ku side eri anti nabadde ndabayo Salamu Musumba. No si Salamu Musumba, Ali Salaso akyaliyo, oyo gyali Bigole Mugisha Muntu. Paulo Mwiru ate yajje no mu NUP kuba 2017 yamala okuwangula by election ate 2022 n'agenda mu ANT yamukuba akalulu yakyo kimu ku byamusuula yava ku masanyalaze ga Kyagulanyi. Wabula 2017 mu FDC waliwo internal conflicts ezaali ziyugumye ekibiina era ne bagenda mu kalulu ak'okulonda kana agenda okubeera president general w'ekibiina mu kaseera ako Dr. Kano Kizza Besigye nga twakuva mu kalulu ka 2016 n'agamba tagenda kubanga abiddamu ebyokwesimbawo ku bwa president bwa Uganda oba ne ku bw'ekibiina. Wabula n'abeera nga asekendinga Patrick Amuriat Oboy. Sajene yekola obusolo mu kulonda. Bwejja mugundi soksi. Engato we baziraba. Na wale bamusiga akalo. Nalekera okwambala engato pananga omusajja banayita tebamuzza. Kati FDC kati ngenda ku Sima gwe geno tudisa. Andi wali FDC ne yasigala najja nankumbi yiye Oboy ne Nandala Mafabi. Gibagamba badi FDC yafuna sedeza mu M7 mu kaluka 220. Bano kikyabako tulako PPF ne bagenda katonga group eyo nekola PFF. Kati bali it is bad FDC rasijja jogerako nnyo. So era Amuriat tuyinza okuddamu mulaba ku ballot paper mwako gwo. Asobola bulungi. Kati kaddemu comedy we. Kati Amuriat yesimbawo ne Gregory Mugisha Muntu. Dr. Kano Kizza Besigye ngali mabega wa Amuriat. Mugisha Muntu nga musajja batwali kululwe. Kali n'abamukiririzaamu abamukiririzaamu nogenda mu kalulu ako ne bakakubani Gregory Mugisha Muntu. Mugisha Muntu n'agamba akamba vile ngene nkola information yange esobola okubeera nga enzikiriza okutuukiriza ideologies zange mu byobufuzi. Ideas yayiniriza abawula baziweeko omuntu omwazirete bayawukana olwa ideological and strategic differences nga ye Gregory Mugisha Muntu agamba yali advocating for non-confrontational institution-based approach in the focuses nnyo okubeera nga building a strong party structures from the grassroots okubeera nga achieving electoral success. Okitegeera tutandikire no wansi tuzimbe emirandira kuva ku ground eno tubeere nga ne mu bikolwa byaffe tetuli defiant tetugira emifumbi gibeere mitono. Ate on the other hand Dr. Kano Kizza Besigye kuva we yayingirawo 2 kawunga agaana ate simanyi manyi agaana nga ye wa amaanyi defiance kuguguba okubwe kutyo kale Mugisha Muntu ngaita kukkiririzaamu bagaba naye tubeere nga engaging tubeere nga tetuli confrontation violent. So kyekyasima okubeera nga kikola ki nga kibaawukanya era n'agenda n'akola ANT. Ekyokubiri of course ekyakalulu ka 2017 akaka party president ne bakamukuba n'abeera nga ideas asobola kubeera nga zipracticing mu FDC n'agenda akola ANT era n'agoberera abamugoberera. Then of course no omukyalo ow'amaanyi yamugoberera Winnie Kiza. Yes. Simanyi lwaki munnaye njagala nnyo omukyalo oyo. Simanyi akyali. Mwagala nnyo. Yali Winnie Kiza y'omu ku ba lead of oppositions benkyasinze okwagala. Munnaye nange omukyalo oyo mwagala nnyo. Mwagala nnyo era mugoberera nnyo. Then ekyokusatu we yali akyali mu FDC yennyini mu kulwana okwaliwo bamulebolinga ne bamuyita Moro wa NRM. Ani? Mugisha Muntu. Ere nange nalulira. So ebintu byokuyita abantu ba Moro muno tebitandikidde ku ffe. Ffe ono batugamba tuli ba state agents. Kyagulanyi bamugambye naye creation ya NRM. Ene bangambirako nti state agent nga n'emmotoka ennemeredde. Lwaki state agent bamuwa ku state? So bamuyita Moro nagana creating a political formation nagana nekambalekera ekibiina kyabwe. So bashemali nyala kuzzayo kemabegaawo. Tulina okwebuuza biki ebyakyuka between 2017 and 2025 okubanga addira the same group. Kazi tuli 225. Addira the same group eyo. Nenga we nagambye wali mu kusooka nti ebyobufuzi webito bibiri nti you cannot create permanent enemies. Nti waberewo omukisa gw'okuyuniting ogaane. Ekibiina kya UPC kyennyini saawa zino kiri mu nteeseganya ez'amaanyi n'ekibiina kya National Unity Platform. Nenga ate Jimmy Akena wali previously abadde ali mu marriage n'ekibiina kya National Resistance Movement. Kati yavudde mu bufumbo NUP eyogereza. Mwogereze babire nga bakola alliance nabo basobole okubeera nga
nti kankwate wano nawe okwatire wano nawe okwatire wano nawe okwatire wano so kyekirubirwa kya alliances ezo ekisinga obukulu era we yabadde ku barometer ku frontline Gregory Mugisha muntu I respect that man so much I love him yagambye nti bamubuziza NUP yonga teri mu kagogo nagamba nti nabo tuli mu kwogerezeganya nabo just kino kyo kyayanguye nnyo ekyabwe ne PFF engeri gye bali bemanyi naye nga ne NUP bali mu nteeseganya nabo kuba kati ekiruubirirwa ekiriwo kyekyokwagala okuniting ebibiina by'obufuzi ebikiriza awamu ebisharinga interests babeere nga tugambe nti tuleese omukulembeze omu ow'opposition at least tusuubire bano aba independent naye nga FDC terese gundi PPF terese Alliance terese NUP terese NUP bwe babagambye NUP kuba kati amaanyi gali mu Kyagulanyi babaleke abala bonna baleete ekirala but on the contrary ku side eri waliyo ebikonwa ebirala ebiri mu kwekuriyetingira ebibiina ebikonwa ekikonwa kya Alex Ruswa wange otoleeta ekikonwa kya DF kya creatinga simayo omukulu yajjanga president kati ekikonwa kya ecological party kya creatinga ne gundi najja kuba president Muhammad Siriko nanti yo ecological then yakoze ecological yakoze ekibiina mama nga kya luzungu ecological kale ne gundi naye aleeta mugati gwa butter ayi tubadde no tuddane ku mugati gwa butter na yajja kati abo nabo basatu baga nabo be creatingirewo alliance yaabwe nabo baleete bafrontingayo omu oba kitegeera katugenda kuba na alliances nga bbiri lwakuba nti kiri ekikonwa kyabali okigerageranye ku bumi 10 bw'oyagala okukamamu ofune mu liita 4 eya Fresian Kawe mugyekuwa biri ebikonwa DF Dealers Forum on Ecological Party kagere nimama ekibiina ky'omukulu bambalayo bitengi byokka buli wembala babeera mu bitengi n'abakyala abafuba babeera mu bitengi nga bataddeko ekifaananyi ky'omukulu wetu emabega so 13 akantu ako atange tambi bamunno wakibagamba munno waki yakugamba nti ku mitwalo 3 egya Uganda you can subscribe with us nobera ngola films enjogere ba videos ba Uganda bonna kwe tuli ku applications zonna abakozesa amasimu Android kwe tuli abakozesa iOS kwe tuli abakozesa smart TVs go and download that application namwe abakozesa website oba browsers ezenjawulo nga Safaricom oba Google Chrome genda ku www.munnowatch.com nyongera okubajjukiriza ddala lino kaseri akamanyiddwa nga Squid Game season eyokusatu kakomyewo era biggwera mu season ya kusatu yonna kayinza obutadda Vijay Junior yennyini yatadde mu vakaita Thunderbolt kwe kali kalungi nnyo nnyini ddala beera ng'okalaba I think kavudde mu Marvel Studios yakakoze saako ne kamuvi ke bayita Ballerina kwe kali butereevu nnyo nnyini ddala so ne ba videos bonna sina budde lwa kusoma via films zifumba videos bonna but nkukakasa kye monti to ogeze ku Munno Watch n'ogenda mu buli video there are new releases every day films ezinyuma ekirungi kya Munno Watch tukuwa akasavu ne tukuwa n'akanyama kyoyagala kyolaba generals zonna comedy action drama series buzannyo twala tugende buli kimu be bannaffe aba Munno Watch nga tuvuddewo kaawo aba Sham Confection Plus bakugamba nti kukola cakes beminsa ejemikolo gyonna oyina birthday oyina kwanjula oyina graduation bakuwa cake nga yeyedya mu kitiibwa ky'omukolo tebakoma ku cake naawe gwa nnyino ow'omukolo bajja ne bakutimbira omukolo ne gulabika bulungi tebakoma kutimba naawe ayagala okukola omukolo wabula nga toyina budde toyina bakuyambako bano aba Sham Confection Plus bayite babeere nga bagukolerako gwonna buli kimu kyonna namwe abagala ka juice ak'oku mikolo bakakola bulungi ne bajja n'ebintu awo bulungi ayagala akatunda ayagala ka mango ayagala ka lemon ayagala ka watermelon bannango omukolo ne gutambula ka natural juice si mikolo gyokka nawo beera ng'oli waka ng'olina ku bagenyi b'oyise abakola zi house party balina okubaako ku butunda wala gyena akamula eno abantu ne banywa katunda anywa ku walagi eno banywa katunda pate ne kubapaka ku makya be bannaffe aba Sham Confection Plus ate nga balina ekyenjawulo nti week emu bwet basobola okubeera nga bakusomesa nobeera ng'oyiga ebintu byonna nobeera ng'otrainingibwa mu skill eyo okubekinga kola juice kola migaati kola ice ne decoration week emu bakubire ku namba z'essimu 0782 37 89 93 ne 0704 65 69 40 bebo aba Sham Confection Plus bannaffe aba Ventures Bar and Lounge kunaku z'omwezi nga 6 lugenda kubeera lunaku lwa Sunday lero nya
tugenda kuba tuweza omwaka gumu tukyatujja kubanga tubawa amasanyu ku Ventures Bar and Lounge n'olw'ensonga eyo twagambye nti era ija kitaka wa ddaawa Takobere ng'otuyisa mu lunaku ntuyingiza abantu omwaka mulambo gwa Ventures Bar and Lounge sako nawe mwana muwala Viana Indiyitawo DJ Stewart muyiteewo bebamu kwabo FM DJ Lexi ne Living MC so era jakitaka mujja muberenga mulaba ku lunaku lwa Sunday okuyingira kuba kwa bwereere naye beranga obokinga reserving table yo embere berenge tambula bulunyo ku 0200 mwendemu 22 tusangibwa wano tusangibwa ku Najera opposite Starbucks petrol station tuli wagulu ku rooftop empewo erongoseddwa esokera kuffe okirabye balongido abawanvu nga bamoze abasembeleyo ddala beba Vine Fitness Gym nakugamba Vine Fitness Gym ntogenda mu gym sikola mifumbi kyokana bunyama wabula ne ku lwobwongo obwo omuntu oberanga okozemu ku workout olowooza better notolowooza nga Frank Gashomba mali ngomo so genda ku Vine Fitness Gym esangibwa Bukoto ku Kirabo Complex abagala okubuildinga muscles abagala okuluzinga weight abagala okubeeranga mukola strength training abazumba fitness dance weeri aerobics ne relax stretch abagala okuspinninga mu cycling studio sessions weziri abagala gyminga mu abagala okuba ku bukondo ba ebikonde ebya self defense ne ebya sport basobola okubeera nga bakutraininga abagala body toning n'abato balina kyo bayita kids afro fitness dance basangibwawo Kirabo Complex awo Bukoto beeranga okuba ku namba y'essimu ero gyegenda okubeera nga nkuwa obulamu bubeerenga butambula bulungi nnyo obeerenga obulamu bweyagalira mutala tebbu ng'oluwombo olw'amagi ennamba y'essimu erirudda wanno ngeza okubeera nga nginoonya buli wamu naye eringa ng'eyagala okugamba nti ntambi wagisevinga wano wagisevinga wa nembeera nga ngigwako wano butereevu nnyo eriki eri 0772 98 79 99 ye Vine Fitness Gym and Steam Biva Organic yakugamba nti emmere ddagala akozesa butonde okubeera nti ajjanjaba abaami of course nabagamba dda abaami abatamalako abalina ebizibu by'omu buliri bakugaya sayizi towalampa bulungi lusozi asobola okubeera nga akuyambako bano bakozesezza nkola ya masturbation tokya producing amazzi ago gazaala asobola okubeera nga akuyambako sako n'abakyala of course abalina obuzibu obw'enjawulo obw'omu buliri bimanyi sagala nnyo kubyogera nnyo wano tulina abaana bato abalaba naye nga abakyala mukitegedde musobola okubeera nga abayambako sako n'endwadde ez'enjawulo nga ulcers abalina sinuses mukuba emyasi abalina body fatigue balina lubyamira nga tagenda abaana abato nabo ababeera ku ddagala buli ssaawa abakyala abazadde nga temulina bulungi mabeere of course endwadde alina ne family planning gye yatandiseeko y'abakyala twagala notwala mukyala wa Moze talina mabeere mwana tayonka ali ku mata ga ngamiya mwana ajja kula nga aleekananga ngamiya agende ku Biva Organic and Health Products akube ku namba 0702 75 4502 ne 0773 45 4502 nasembayo mu kaseera kano tugende mu show ye H&K Pro Cleaning Solutions basangibwa Bunnamwaya okulirana Bunnamwaya Police Station sako ne mukono na suit balongo bagamba nti bayamba okubeera nga bakulongoseza n'okuyoyootera ddala ennyumba omuntu abantu kati naku zino balwawo n'okukyaza bannaabwe nga bajja bageya ennyumba eringa kifuuka ewunya omusulo gw'abaana abaana bafuuka ibanna owebale nnyo bafusefuse mu ntebe bafusefuse ku kapeti bano basobola okubeera nga bayoyootera ddala kutandikira ddala mu kisenge genda wansi wa kitanda mulinayo biki ne bajja mu ddiiro ne balongoosa buli kimu buli kafuufu we kali buli kiddugala we kiri ne bafuluma wabweru bano banina mayinja ga ku bisenge bano banina tiles rooftop amabaati ne bagakuuta ne gadda buto ne balongoosa ddala ewaka wekuba muddo ku ssaawa wekuba ebweru w'ekikomera ne balongoosaayo be bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions namwe abalina hotels oba hostels musobola okuba nga mubayita ne balongooseza ddala omuntu najja nakukyala ku hoteli yo oba hostel yo ng'embeera yeeyo ng'asobola okubeera nga kuwa ssente z'obeera omusabye bakubire ku namba 0752 84 03 08 ne 0706 85 25 24 beba H&K Pro Cleaning Solution